manya nti ensi egenda kukufunza. Ensi bw'emala okufunza ndoza kiri mu Bible tuyina olunyiriri lwa Yokaana 10:10 lugamba nti omubbi ajja mu bulamu bwo okubba, okutta n'okuzikiriza. Okubba, okutta n'okuzikiriza, to steal, kill and destroy. Ensi eno gye tulimu ereeta embeera zijje gye tuli, embeera ezo zisooke zibbe emirembe. Bwe zimala okubba emirembe nga zibaako kye zitta mu ggwe ng'omuntu, bwe zimala okutta mu ggwe ekintu nga zitandika okusaanyaawo. Kati kyova olaba kyetaaga n'obeera ng'oli awo yanogowaayi. Bwe mba ddala nafiiriddwa ssente nga nakola nkole nga naliko awantu nga sizirina, ekitegeeza bwe mba nkyali mulamu nkyawangula. Eyo awareness, naye awareness si nnyangu. Noga nti omuwala mbadde mwagala, mu mazima mbadde mwagala, era mbadde n'ekirowoozo nti oyo ye soulmate, naye soulmate yagenze. Naye olw'okubanga nali sinnamusanga, nali ndya nga neebakanga n'ofukanfuka, ekitegeeza nsobola okubanga wamma nali neerimbyemu. Omanyi nti abantu bakizuula luvannyuma nnyo bw'omala okubuuka mu laavu bwoti omanyi ng'onaagibuukamu ky'otandika okwebuuza. Kasita omuntu gw'oyagala atuuka ku kiseera ky'okwebuuza ekibuuzo kino, manya kaweddemu. Okirabye? Akabuuzo kaluwa? Naye nfaaki. Ako kasita akabuuza, era wonna w'obadde mu bufumbo, obadde boyfriend girlfriend, oli kasita yeebuuza ekibuuzo naye nfaaki, n'alyoka alinya ku kyawakati weeyo nga basima ekaba kaweddemu. Okiraba? So nakizuula nti kati abantu be tuyina e Uganda Haji, olw'embeera ez'enjawulo eziri mu Uganda, abantu beewola nga tebafunye advice. Nakolako akalango ku TV ne ngamba nti bw'olaba ng'ogenze mu banka, ng'oyingidde banka oba ekitongole ekiwola bw'omu bw'oti, already loan ebanfu. Nagamba nti bw'ogenda mu banka oba ekitongole kyonna ekiwola, gwe nga komiti yo, gwe komiti, gwe chairman, gwe advisor oweddeyo, oba ozze mu lutalo olw'amasasi ng'ozze nakambe. Era ogenda okukola bwoti nga likulya, osaza kambe nga likulya, osaza kambe nga lwaki nayogera bwe ntyo? Kubanga nagamba nti yo bank eba yategese lawyer, bank eba yategese advisor, bank eba yategese analyst, bank eyategese insurance company, bank yategese loan officer, bank yategese auction okutunda ebintu byo. Bunyomero bumeka bwolina mu bwongo obugenda okukiikirira. Okitegedde? Kyova olaba omuzannyo gubeera guganye. Kati abantu nga kye nali njagala obbakubiriza batandike okubeera nga ensi bagiraba nti tuli mu lutalo, otandika okufuumingayo naawe ejjeeryo. Noga nti naye kino bwe kintuukako, nkubira ku gundi n'ambuulira n'anzizaawo wali bwe kibadde kyagala okunzijja. Okitegeera? N'olyoka obeera ng'osobola otambula mu bulamu buno. Otherwise tugenda okutomeregana. Kati mbadde nti Uganda eno bw'ogitunuulira, abantu bangi beewoze, ssente ne zifa. Abantu bayingidde mu mukwano, omukwano ne gufa. Abantu buli be bagezezzaako tandika bizinensi nga bwe zifa. So bafiiriddwa ssente, bafiiriddwa kuba Uganda okimanyi nti nno nina omusango gwe nasoma baguyita kifa mu nte versus Uganda. Oli baamufumita, bwe bamala okumufumita, oli n'amussa kagaali amudduse ku dispensary. Naye baba basotta akagaali bagenda, ono n'awulira nga ono amaanyi gamuweddemu, n'agala lwaki simuzaayo waka gy'aba afiira. So nga ate mweyo station y'emu nakuwa story ya Malala omuwala eyali afa gwe baakuba point blank, naye mu Afghanistan, naye ne bagamba ono tajja kufa paka mu Birmingham Hospital Bungereza, era kati akyali mulamu. Kwegamba
essuubi tono mu bantu. Kati essuubi olw'okuba tono mu bantu kye tuyita rationality kikendeera. Abantu abali mu mukwano tebaba rational. Kyova olaba oli bamugamba omusajja gw'olina nga mubbi nga tamulaba. Oli ayiiya buyiiya. Omusajja gwe yakubye bw'ati nti asi ye yankubye yansindise nze nengwa ku kyansaze nze nabitandise. Kati rationality egenda eggwaawo. Kati bwe tubeera mu eno society abantu abasinga boolaba tebali mu state of mind entuufu. Kano ke bateeka mu mawulire nti bannayuganda omwaka miliyoni 14 ne bagamba miliyoni 14 zina mental struggle zaasala ddala erwe okitegeera. Kati omuntu bw'atyo kyova olaba mubeera muli mu kutambula n'alyoka ajja omulundi gumu n'abapaakinga mu maaso n'abeera unbothered. Mubeera muli kuba gwe oba ne conscience yo ogiraba oti neweemwalaguza ng'okoze gwakyali steady kikukakatako obutagwa mu radio mu wavelength y'abali masannyalaze gaabwe abakyankalanye.